very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chija kusinzira budde chi video eno wegenda kubera ngate kutukira ko bapita Fahadi pro UG wano nombera onyo kubera ngate kutusa kama ulida genja ulo gatambula amusota ze gwanga yone na sakone welo gwanga gwali eyo achoizo kubera ngate onkolera chiti chimwe chizamu amanyi gwe kasita video jifuna teke chigalo likinga ate making sure to sharing irako abala comment section wansa wote chigala kubera ngate ojetabamu anosula wendo uze kubera ngate ulaba mu video kakati Bobi oba MC abanyikirwa nga MC Katsi recently asimbanga dene nyo yavayo nabira gate agamba nti aine ebyama abyomukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembere kibiina kya NUP ate ebyama byagenda kubera ngate atayira ebyama ebyo abwana babitadde kyamazima kiriti international community egenda kubera ngate egoba Robert Kyagulanyi Ssentamu era abantu bagenda maliza bamuchaye actually nakalulu tajja kubera ngate akafuna kakati nomukulu twatula ebanga ebyama netubirinda naye tetusobola kubera ngate tubifuna kakati olunaku lwaliro omukulu akedde ndooza ali ku side ndala najjukira nti alina ebyama abyetusuubiza ebikwatagana ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'avuddeyo n'amulaalikanaga nti gwe musajja gwe Magere Robert Kyagulanyi Ssentamu abba wa Bobi Kyagulanyi Tata Solomon Kampala ngenda kubeera ng'ate mbaako ebyama bye ngenda okuta very soon bw'oba nga togambye ku bavubuka abo bannangira abavubuka bannangidde buli lunaku era nga MC Katsi okusinziira ku bigambo byaga nti akoyo kubeera ng'ate abantu abamwogerera mbu yalina ekirwadde ekikambwe ekyo ngayo mukitegera MC Katsi kyatera okubeera ng'ate ayogerako avuddeyo naga nti abikooye era nga wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu justi saawa busaawa abeere ng'ate abavubuka munnanga bamwogerako oba bamulangira ekirwadde ekyo ekikambwe nti very soon mukama waabwe agenda kubeera ng'ate ayasa ebyama agenda kubeera ng'ate kuterawo ensonga ezo osobola okubeera ng'ate ozewulirako MC Katsi ng'ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga abaana bali ku social media kye bamukola bena tulakalira agenda kubeera ng'ate bikoterawo awo osobola okubeera ng'ate obyewulirako bwe namangu gyeyo of course n'obutambi bulala bungi ogenda kubeera ng'ate bw'okwogerezaako obeera ng'ate otwegattako mutongole subscribinga bw'oba nga obadde okubeera ng'ate otwegattako akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera ng'ate kakwalatinga olwenda badde video Sheikh Ashraf musomi wa dduwa nkujukiza busitiko obuyitawo awo tobutunulira butunuulizi kopalako ennamba y'essimu ajja kubeera ng'ate akulombera edduwa nawo obulamu abujja kubeera ng'ate bukutambulira bulungi nnyo malidadi sana saidi endala ng'oli mu nteekateeka okubeera ng'ate okuma mu ggwanga ly'e Uganda Habibu Airport Pickup bakugu nnyo mu kubeera ng'ate munnange basaabaza abantu okubajja ku kisaawe n'okubatuusa yonna gye bali agenda okubeera ng'ate batuuka ate mu budde. Let me address His Excellency Mr. Bobi Kyagulanyi. Mr. Bobi, with my two eyes here, between you and me, you know we've moved Nalini Kamotukanyo after 5 from Kampala to Busabala. Mbadeko nawe ngati kuli camera. If your boys ever come back Nabamvu Masirim, because you know you in this industry, telecom industry, whereby we know how to manipulate internet. You have a team who you tell umbono no waliza penge ambuge umbiye nampisamu nzokumva mazibu ebuzibu temulina by the internet tebabalya wadde ekikumi muyinza okumva ekintu nekinzijako wayo eyo era wenagwire eddalo mwabali bantwala kati eyo ayi njakuyamba bagirimu temusobola not even this little kwogera anything nekinda wadde nokimunyingirako wadde wano. But Bobi, let's be civilized and human and control your team, because between you and me there was a life before this politics. Between you and me, and you know, Hungry Management Lawrence, you know, sorry Rajiv Yafamani, CPS, you know, people know. And maybe right now you think all these things disappeared. I was a very educated journalist. I have things I keep for myself, like police statements, sergeant statements. So me, without fear of failure, because kat nagamba chinguza broadcasting echa nocha boss wo notyo no na yakuvuma bro fena tugenda kulivinga obulamu mbagenda tuzika lumu tusomuka gumu tugenda mutoyi gumu tuli emmere tulina omusayi gumu tunatya pakaddi emyaka gyange gyokutya munnanga I've retired today mumbale ng'omuntu ayogera
bwenjagala okwogera as long as I have information that adds up. Bro, nina n'abayimbira endaba nga ayogera nange neŋŋamba naye gwe you've not got the level to even talk to me. Even to talk to you for 2 minutes you can't, because naina generation gye najja nayo nga nina wembayambira. Nali nsomye Mascom, ndi mu TV, manyi abantu ku Super, manyi abantu ku CBS, manyi abantu ku Simba, manyi abantu mu TV. Nga nsobola okukwata ne connecting ate ne kubi. Bro, ono sirimu nange yangwako byali birala. Ensi yanvuga speed. Naina YouTube channel nga njitaddeko hawa nafuna ntya sirimu nga mente naginimininga naye ng'ate abantu abamu mu stories ne bakyaliwo kibinza oku-affecting ensi. Naye nze bwe nditula ne mbanyumiza mu abali e Kampala olowooza muli ba kabimbu temulinawo bwa. Sirina nsonga lwaki naalibadde njogera ku mwana ono kubanga eyo si layini yange. Naye njagadde nkozesa omukisa okutereeza ensa y'okukola naddala mu bavubuka abato. Njagala okuwuliziganyaako nammwe bavubuka bange abakozi. Abaana bano babalowoozesa nti ensi yabaleka dda. Abaana abafaanana ng'ono babalowoozesa nti muli ba kisembo. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti temukoze kimala oba kyemukola si kyekituufu ky'okukolebwa. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti mwasomera bwereere. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti mu ekyo kyemukola temuyinza kujja mu ssanyu. Naye njagala obbategeezaako teri nsi yabalese. Bavubuka mmwe abakozi temwasomera bwereere. Bavubuka mmwe abakozi temukolera bwereere. Bavubuka mmwe abakozi muleme kulowooza nti kiri kikeerezi. Abaana abafaanana ng'ono balemenga bakubya life mulowooze nti muli ba kisembo. Kyennyini kye mukola kye kituufu ky'okukolebwa era ekyetaagisa okukolebwa. Eryo ekkubo mwe mutambulira ly'ekkubo ettuufu mwe banoonyeza obugagga. Mulekeraawo okuterebuka emitima olw'abaana bano. Abaana bano boonoonye ensa y'okukola abavubuka ne bava mu kukola ne bagenda mu makubo amakyamu. Babatunuulira nga tebalina yadde ebitabo ate nga beekolaakola obusolosolo ku intaneti naye nga be bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Be babalaga be basulaawo ebbeeyi. Be babalaga be bakola bizinensi ez'ebbeeyi. Kibaleetera okuterebuka ne muva mu mirimu emituufu gye mulina okukola, ne muva mu mirimu gye mwasoma okukola oba gye mwakenkuka okukola. N'abamu kiyinza obbaleetera oterebuka si kasinge ne muyuza digiri zammwe nga mulaba ensi ebalese nnyo ng'abataasoma be bali obulungi. Abaana bano tebabayinulanga ttama. Tebabalowoozesa nti muli ba kisembo. Tebabalowoozesa nti ensi yabaleka dda. Tebabakubyanga life okutuuka okwenyuwa n'obutekkiririzaamu. Abaana bano babakubya life just. Abaana bano bajja kutta nsa ya kukola mu bavubuka. Abaana bano bajja kumala mu bavubuka maanyi nti ne munaakola mutya nga temugenzeeko mu makubo makyamu temugenda kugaggawala. Mwe temulowooza nti obutambi bw'ekikula ng'ekyo tebuteebwa kigenderere. Obutambi bw'ekikula ng'ekyo bujja kubamalamu maanyi. Gwe Kadaama ali eyo mwannyinaze, obutambi buno buli mu kumalamu maanyi. Bw'amala okuta akatambi nga kano enkyakulaga mmotoka, enkyakulaga nnyumba, enkyakulaga bizinensi. Bamotivatinze abavubuka abafu okuva ku by'okukola ebituufu ne bayingira amakubo amakyamu. Abatasobola kuyingira makubo nga bano mwe bakolera ssente owunzika bagenze mu bubbi. Bavubuka n'abaana ab'obuwala temuggwamu maanyi. Abaana bano tebabeetamyanga ensi okulowooza nti ensi yabaleka dda. Abaana bano tebabalowoozesa nti we mukolera si we watuufu w'okukolebwa era temugenda kuva mu nsi muno nga mufunye ku ssanyu. Bwe mukoterebuka abaana bano bagenda kuba babawangudde ne missoni yaabwe eyabatumibwa kuterebula mmwe, kunaabuula ntuuyo zammwe, okunaabuula okusoma kwammwe, n'okunaabuula okulafuubana kwammwe.
musigale mu makubo amatuufu mwe mubeera munoonyeza ssente. Mukyali bavubuka bato, that's why njagadde nnyo okusinga okufa kwasinga ku bavubuka. Obudde mukyalina bungi, ebyenfuna tebiri mu shortcut. Temuyingiranga amakubo amakyamu nga muluvuubanira byanfuna. Abaana bano babalaga nti bali mu bulamu obulungi. Abaana bano babalaga nti bavuga emmotoka ennungi. Abaana bano babalaga nti balina bizinensi ennungi. Ekigendererwa kyakunafuya mitima gyammwe, kyakuterebula mmwe kuva mu makubo amatuufu mwe muyina okukolera, naddala mmwe abavubuka. Temutunuulira baana bano. Yensonga lwaki buli katambi kajjirako emmotoka empya. Yensonga lwaki buli katambi kajjirako bizinensi empya. Yensonga lwaki buli katambi kajjirako okumansa ssente. Eyamansizza ssente ggulu oba eyalaze emmotoka eggulu enkya olaba katambi. Gwolabye mu katambi leero enkyakulaga kizimbe kipya. Ebyo byonna bigendereramu baterebula, temunafuwa mitima. Ensi tennabalekere kyemukola kyekituufu ky'okukolebwa. Bano abaana baagala kubalaga nti ensi yabaleka dda. Bano abaana baagala kujeeguula bitabo byammwe. Bano abaana baagala kujeeguula kulafuubana kwammwe. N'ekivaamu abandi mujja kgenda mu mirimu emikyamu oba mu mize emikyamu. Abanaagenda mu bubbi mujja kgenda olw'okuba mulabye ono. Muggwemu amaanyi mwe mukoledde. Mulowooze nti ebintu temubikola mu butuufu bwa kubikola, oba mulowooze nti ensi yabaleka dda. Abamu mujja kgenda mu kkubo ng'eri ono kubanga mulaba nti muto nnyo n'okubasinga abamu. Yakatandika okukola, n'abamu mwamusooka. Teyasoma, n'abamu mwamusinga okusoma nga yakola bino. Mugenda kunafuwa. Bino ebintu temulowooza nti bijja by the way kunafuya mmwe, kubenyiya layifu, kubasika kubatwala mize. Naye mbeegayiridde temuterebuka. Ekyo kyennyini kye mukola kyekituufu ky'okukola. Awo wennyini we mukolera we watuufu w'okukolera. Eyo lyennyini ekkubo mwe muyita okufuna, lyekkubo ettuufu ery'okukwata. Mukyali baana bato, temulafuubanira bugagga. Sigambye nti temunoonya bugagga, naye mukyali baana bato temunafuubanira bugagga. Okunoonya n'okulafuubana byanjawulo. Alafuubana afiirawo. Aswana okukola emize egitajja nsa. Aswana okukola emize egitajja mu bantu kubanga ye alafuubanira kimu. Byanfuna temutensa y'okukola. Tewali shortcut yonna mu kufuna. Temufunanga emize olw'abantu nga bano. Temunyoomanga emirimu gyammwe olw'abantu nga bano. Temufumanga bakama bammwe olw'abantu nga bano. Onvumira kyompadde kaki? Ndaba n'omwana omuto ali wali ansinga obuto avuga mmotoka, talina kyamaanyi kyakola, just akeera kweyogezayogezaamu awo ku TikTok kutuwa update. Gwe kyogamba mbu be basoosoziwa, be basoosoziwa. Mwezi update ze babawe zitali useful, muvaamu ebyo. Lwaki biwerekerwako obutambi ne kajja? Njogera amazima, leero obutambi si bwange, obwasooka bwo bwali bwani. Lwaki leero lwatoga nti obutambi bonna bwe banjogerako bamba leero obutambi si bwange? Nze nzaala abaana buli budde. Ekinzaaza abaana abangi mulimu ab'okutta. Nze ekinzaaza abaana abangi mulimu ab'okutta. Mwe abalowooza nti ensi efa byanfuna, ensi efa security, ensi efa nsa. Ensi etaliimu nsa tesobola kukulaakulana. Kubanga kunsa kwe kusibuka obugagga abandi bwe munoonya. Ensi ebaamu empisa, bangi abagaggawadde nga bayise mu mpisa zaabwe. Ensi ebaamu okubeera omugonvu, bangi abagaggawadde nga bayise mu kubeera abagonvu. Ensi ebeeramu okukola ennyo naye ng'okolera mu makubo matuufu, bangi abagaggawadde nga bayitira mu kukola ennyo nga bayitira mu makubo amatuufu. Bano abaana bagezaako okutta ensa ey'okukola. Bano abaana bagezaako okunafuya abavubuka abaffe abato abakozi.
Bano abaana baagala kwekyaya abavubuka abato abakozi okufuna ekirowoozo nti baasemba dda oba bye bakola si bye ebituufu oba bye bakolera si we watuufu w'okukolera. Bano abaana bagezaako okutta ensa y'okusoma. Bano abaana bagezaako okutta ensa y'okuweerera. Naye nkubiriza abakozi temutelebulwanga olw'abano abaana. Bano abaana tebabakubyanga life n'okubalaga nti muli ba kisembo. Otherwise abafaananangako nga bo mubanoonyangako emyaka 10 mu maaso oba abaali bafaananangako nga bo emyaka 10 emabega bali luddawa olunaku olwaleero. Ekinnuma ku baana bano kwennyikaza bavubuka baffe abakozi n'okubajja mu kkuba ettuufu ery'okukola n'okubaleetera okuwulira okufiiringa simolo nti ne balikola tebafuna n'okusoma basomera bwerere. Abaana bano kyakwesittala mu society. Abaana bano kyakwesittala ekyamaanyi ennyo mu society. Tebagwanidde kubeera mu society. Njagala ate mpuliziganyeeko n'abazadde mmwe abakyala naddala abatuzaala. Mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku puleesha nga mubageraageranya ku bantu abalala. Abaana mubaleke bakolere emitendera emituufu nga temulina bye mubatunuuliza. Waalingawo omwana emutundu awo baamuyitanga Mukiibi. Mukiibi nga yeegombesa buli muzadde. Mukiibi yatuvumaganya abaali abavubuka ku mulembe ogwo ku kyalo. Mukiibi yatufaananya abatali bakozi era abatalina kiddako nga ne mama bw'aba akuvuma. Labira ku Mukiibi. Mukiibi wuuyo wuno yakoze ati. Mukiibi yakoze ati. Mukiibi ng'alina emmotoka gy'avuga yali ya Subaru. Nga balowooza mbu Mukiibi mukozi nnyo. Mukiibi mutetenkanya nnyo. Wabula kigenda okuzuuka nga Mukiibi abadde atta ba booda. Era baamutta busse nga Mukiibi abadde atta ba booda naye nga yabadde ekyokulabirako ku kyalo ekivumiriza abaana b'abantu. Nga yabadde ekyokulabirako ku kyalo kwe basinziira ne bakuvuma nti Mukiibi, laba wano Mukiibi, gw'osula wano, naye laba Mukiibi waasula, gwe okola bw'oti. Naye Mukiibi yali mubbi. Abazadde mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku bunkenke. Abantu kwe mufuulirako abaana bammwe, kwe muteera minzaani ze mukozesa okupima abaana bammwe nkyamu si ntuufu. Abaana bammwe mubateeka ku minzaani eziriko amayinja amakyamu. Abaana bammwe abakolera mu mitendera emituufu mwagala kubavuga sipiidi olw'okuba mulabya ababbi, olw'okuba mulabya abalina emizeezeze egy'ekikula ng'ekyo nga beevuga ne mulowooza abaana bammwe baasemba. Bakadde baffe abakyala naddala abatuzaala abaana bammwe tebannasemba. Abaana bammwe ensi tennabaleka. Just abaana bammwe bakolera mu makubo amatuufu ag'okukola. Otherwise okuggyako nga mwagala babenga Mukiibi, okuggyako nga mwagala babeerenga bano ba chicken. Mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku bunkenke, ku minzaani. Mulekeraawo baleetera okufiiringa simolo nga balowooza nti mwabaweerera bwereere. Abantu be mubalaga ng'ebyokulabirako tebayita mu makubo na mitendera mituufu gya kukola. Tebayita mu makubo na mitendera mituufu gya kukola. Oba osanga sinza ali mu position erina okwanikula omwana ono, naye ensi efa nsa ate ensi ekula nsa. Abavubuka buli omu waali ayagala ssente, buli omu waali ayagala kubeera bulungi. Bwe balabira ku baana nga bano bagenda kuyiga emize gyabwe. Abaana bagenda kukyawa amakubo amatuufu omuyitibwamu okukola ssente olw'okuba nti balaba bano kumbe bo bano abaana balina amakubo amalala gye bajja ssente. Y'ensonga lwaki buli budde bakulaga ku ssente n'amansa ssente ne kajja nga kaasala. Nyinza kuba siri mugagga nnyo, nyinza kuba gw'oli mugagga ki? Nyinza kuba siri mugagga nnyo naye bannange gwe nze ssenga wali mwana wange ssenga nakutta dda. Kavubuka gwe singa wali mwana wange singa nakutta dda. Era njagala okutwala omukisa guno kutegeeza nti sikwagala. Sikwagala lwakuba olina kye wankola ekinene ennyo naye owubya ensa.
bwe kalaga obuvidiyo kali mu bino leero ne kali mu bino leero keesokola mabina leero gwe muvubuka gwe singa wali mwana wange singa nakutta dda ggwe nkugambye ekinzaaza abaana abangi nninamu abaana ab'okutta nze siswala gwe singa nali kitaawo singa nakutta dda bampayiriza gwe lwaki bakuwayiririza mu ekyo because kyofaanana era kyewalaga ensi kubanga kyofaanana ate era kyewalaga ensi abavubuka abaffe mubamazeemu amaanyi abaana abaffe abato mubajje ku lwerwe y'okukola abalala ne bayingira obubbi mbu beegomba mu ate abatali bakozi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.